Akalulu ka 2021 nga kaakaggwa, abamu ku baawangula baddukira mu mbuga z'amateeka nga beemulugunya ku bitagenda bulungi mu kalulu. Emisango egiwerako gyawulirwa mu kkooti enkulu kyokka era ne wabaawo abataamatira ne basalawo okweyongerayo mu kkooti ejulirwamu. Irrespective of the outcome of this petition, we are seeing that Nakava we are going to develop together and make it a prosperous constituency. Kitegeerekese nti kkooti ejulirwamu egenda kutandika okuwulira emisango gino. Emisango gino kuliko egy'akalulu ka gavumenti ez'ebitundu n'ababaka ba paalamenti. Nze ng'eyatwala omusango ndi musanyufu nti abantu bange bazze ne bawa obujulizi ate bye nawa kkooti era ndabanga n'ebyabo bikwatagana nti tewaaliwo mazima na bwenkanya mu kalulu kange. Egimu ku misango egirindiriddwa kuliko Fred Nyanzi ne Muhammad Nsereko ku kyomba kwa Kampala Central, Shukla Mukesh ne Joel Ssenyonyi ku kyomba kwa Nakawa West, Galisonga ne Abdul Katuntu ku kyomba kwa Bugweri County, Minisita Judith Nabakooba ne Joyce Baagala ku kyomba kwa mukyalo w'Emityana, Paul Mwiru ne Igeme Nabeta ku kyomba kwa Jinja East, Lydia Wanyoto ne Connie Galuwango ku kyomba kwa mukyalo w'Embale, Songa Hathibu Katoto ne Muhammad Kato ku kyomba kwa Katerera County n'emirala. Omubaka omukyalo w'Emityana Joyce Baagala y'omu ku balindiridde okumanya ebigenda okugobererwa mu musango gwe yassaayo okujulira ensala ya kkooti enkulu e Mubende eyali emuwandudde ku kifo ky'omubaka omukyala. Okusinziira ku kiwandiiko ekivudde eri essiga eddamuzi, emisango 81 gye gigenda okuwulira okutandika olunaku lw'enkya. Judiciary yawandiise era ne ba lawyers bange aba Lukwagan Company Advocates obubaka babufunye nange ne babumpa nga ne batuteeramu nti tugenda okweteekateeka ndowooza bwe nnyinza okukiyita mu Luganda okweteekateekera okuwulira omusango ogwo oba okujulira okwo. Olunaku olw'enkya kkooti yakusooka kusisinkanamu enjuyi ez'enjawulo okuzitegeeza ebigenda okugobererwa. Kati kyensuubira nti enjuyi zombi nze eyajulira n'eyawaaba ludda enjuyi zombi tubeerawo ne bajjaaji n'abalamuzi abagenda okuwulira ensonga ezo ne bannamateeka baffe ne tukkaanya nti biki bye twetaaga okuwaayo kati ebiri mu mpaaba ebiri mu kujulira biki by'empakanya ebyali mu nsalawo eri then gwe omusango gugenda kuwulirwa ddi ani awaayo ki okusooka ani awaayo ki okuddako ebyo byonna era bye tugenda okukkaanyaako. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.